Abantu ba Ssaabasajja mu Ssaza Kabula bayingidde olunaku olw'okunanga bagaba omusaayi okuva enteekateeka eno lwe yatongozebwa. Abagabi omusaayi olwaleero be babawangalira mu ggombolola ya Musale Kinuuka ng'omugabi w'omusaayi omukulu abadde Kyembaraka Central District Kadweri Ntonde bw'abadde awo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka eri abantu babagabye omusaayi atendereza omutanda olw'okufa ku bantu be mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu ng'ayita mu kutumbula ebyobulamu enteekateeka nga Mmwanyi Terimba CBS Pewosa n'ebirala ebiyambye okukulaakulanya abantu. Ekitegeeza nti abantu ba Buganda omunafu yekka atafaayo yekka yatajja kusomesa atafaayo yatajja kuba nankulaakulana. Mu mbeera eno asabye bannayuganda okuzzaawo enkola ey'obuntubulamu egenze ng'esireba mu ggwanga eviiriddeko n'enkulaakulana ya Uganda okudda emabega. Buli muntu gamba munno tinayo oyagala ensi yo. Buli muntu gamba munno naye oyagala eggwanga lyo. Buli muntu gamba munno ne bw'oba olyagala olikoledde ki? Ensi yaffe tugyagale. So bwe tunayagala ensi yaffe ebiri mu nsi yaffe byonna bigenda kuba bya mugaso eri ffe. Enteekateeka ey'okuŋŋaanya omusaayi ekulembeddwamu ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka Foundation, Uganda Red Cross Society, Uganda Blood Bank, CBS FM wamu ne BBS Telefayina. Bayi babagambye nti okusonga omusaayi mirundi 3 obeera omwaka. Bwe baddamu ne bagaba 2 tuweza emitwalo 18. Bwe bagaba emirundi 3 tuweza emitwalo 27. So ng'ate obwetaavu mu ggwanga lino buteeberezebwa okuba nti buli ku bungi obw'omusaayi emitwalo 45. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edika Gwandagala asabye abantu b'omutanda mu Ssaza Kabula okukyusa mu ngeri gye bakolamu ebyobulimi nga bakoppa ku bannaabwe naddala abalunzi b'ente mu ssaza lino. Abaganda abali wano baleme okukoma ku kulima kwokka, bakoppe bannaffe abankole abalinda okulima kugattibweko n'okulima. Omwami wa Kabaka ow'Essaza Kabula Lumama David Kinjiruyimbazi akubiriza abaami b'omutanda mu kitundu kino okwongera okukolagana obulungi n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati basobole okulaba nga bakulaakulanya essaza lino. Wakati wano tusanzeewo District Speaker abatewa era gabidde wano omusaayi. Ako kabonero n'okuba kazalibwa wano naye omuntu omu ayinza okuyita waawo nti ebyo saabitegeera n'agenda. So nga te omutima ogulibadde mugamba kampeeyo omusaayi. Enteekateeka ey'okuŋŋaanya omusaayi yakomekerezebwa olunaku olw'enkya era abantu abagabye omusaayi batubulidde nga bali abasanyufu era ne beeyama okugenda mu maaso n'enkola eno. Kintu Kabaka ekiyatukolera ekikuleeta kugaba omusaayi gaba eshagama ninsimira kimwe kwenda ngu n'abandi abantu abahurira aba rubaju bize bakore ki babase gaba eshagama. Nga bwe ndi n'abafumbo mu kereziya mbakubiriza bajje bagaba omusaayi abakazi ffe tuzaala omusaayi ne gutugwako. Netugenda mu malwaliro nabaga omusaayi teguliyo batusindika Masaka oba Mbalala ngamba waayo nange Ssaabasajja w'ekereziya y'ekino ngamba nkansaliro ngaba omusaayi. Abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola ya Ssaabawalikaliiro be bajja okugaba omusaayi olunaku olw'enkya. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Ageesigika. Okuwa ekifaananyi ky'omusaayi